Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Oyogera ne Kadima ku beat wano. Banange Kadima nga nsanyusa okuwuliza mwana gwe. Kale mukwano nkubye wangambye nti ensonga z'olina z'amaanyi. Kadima nyina ebizibu. Kadima yo ku Sande. Haji nga ngamba. Ani? Haji yani. Bawange. Haji akinongosezako ewaka nyinawo ku bagenyi. Alina mpasente zirongose zikole waka kufumba kutegeka. Nkokulaba abagenyi abazze waka. Asooka mumanyi, wokubiri mumanyi, wokusatu nkola ki? Mumanyi. Paka ku bantu nga 10. Ndabuuza kiki waliwo obuzibu. Baba bakyanyinyonnyolamu awo Haji najja. N'agamba ate wali buzibu abantu nze mba wano tulinawo meeting. Koze meeting ki Haji nze gy'otaŋŋambye. Haji kyava ŋŋamba meeting gye nkoze wano saagala obiwulire mu ŋŋambo ngenda leeta muganda wo. Muganda wo atya? Ngende nga bombuuza ne mubuuza muganda wange atya. N'agamba nze ngenda leeta muganda wo ajja timuto. Ne mugamba Haji timuto ate omuleeta wano ewange. Nti ye meeting wano weesaze we zigenda okutuula. Awo nenyiga nnyo n'entambula ne mbaviira. Mba nkyatambula nga ntyamaani w'emikolo ng'ayimuka ayogera ku mikolo. Embagamba bannange nze Haji Sande muganye Kadima kuwasa mukazi yenna gw'ayagala. Naye Kadima omako mwange mwatukolera meeting ze. Meeting oba naye bw'anaamuwasa agenda kubeerawo naawe. Nedda Kadima meeting zokka. Naye kisinza okumalamu amaanyi yagambye okutandika ku meeting yatandise jjo ku Sande. Paka zonna ezigenda okuggwera Haji agenda zituuza mu maka ewange. Genda zituuza maka ewo. Mulina abaana? Tulina abaana babiri. Abaana babiri benkana ky'obukulu? 15 n'emyaka 9. 15 n'emyaka 9. We muli mwazimba we mwakyaziza meeting. We yakyaliza meeting. Mubeera wa? Tubeera wano e Nansana. Kakati gwe ekyo kye kyakutabudde? Kasinza okuntabula mukulu Kadima. Ye musajja okuŋŋamba nti meeting alina zikolera mu maka gange. Ate nga nyina n'okulabirira abantu bwe mwami Kadima. Mwami Kadima wabeera gwe osobola okukikola omusajja si kye sikoze. Omusajja n'aŋŋamba kino n'ekikola. Omusajja n'aŋŋamba akaboozi n'ekikola. Ssaawa 8 n'ekikola. Newe ziba ssaawa mmeka mwami Kadima. Kadima mbonyeebonye mwana gwe mbonyeebonye. Kadima simanyi ne kye ŋŋenda kukola. Oyagala tukole tutya? Mwami Kadima kye mbadde njagala. Njagala okubire ku Haji. Haji omuŋambire alekeraawo ejjoogo. Haji alekeraawo kutuuza meeting mu maka gange. Nze simuganye kuwasa bakazi be. Nagenze ne ndowooza n'okulowooza. Oba mu mmere gyandagira ofumba mbeeko kye mbateeramu. Zaayi. Ekyo tukikola. Nze kati kankubuze ekintu. Okuwasa kwa Haji okulinako obuzibu? Ndibadde na buzibu. Saagala meeting mu maka gange. Toyagala meeting kyokka? Njagala oyogereko ne Haji. Naye nga omukazi ono omulala gwe bagenda okuleeta tomulinaako obuzibu? Saagala kumanya. Nadde meeting ze mu maka gange. Kati nze kiri okkenze ngenda kwogera naye omusajja wo. Yogerako ne Haji. Kasajja meeting wakati wali mutawaana. Meeting mu maka gange. Alekeraawo n'empisa embi. N'empisa embi? Ayinamu n'empisa embi. Haji ayomba nnyo. Haji ayinamu ku mpisa embi. Haji tawabulwa. Mujozi nnyo. Mujozi naye obujozi bw'obwogerako mbulaba olaba oyogedde nti ku ekyo kye yakoze. Oleeta otya meeting n'oŋŋamba ogenda wasa? Kyekibi ekyo. Okay, bamuyita ani Haji? Haji Nassa ssebo wano e Nansana. Haji Nassa mubeera Nansana? Okay, kamukubireko tulabe ebeerako ng'owuliriza njogereko naye mukwano ng'olabye n'obuzibu obwo. Olabye n'obuzibu Kadima mwana gwe. Naye kijja kuggwa. Kijja kuggwa tufaayo. Tolowooza bya kyeyo. Tebikutama mukwano kakkana just kijja kuggwa. Wanjogereko naye tulabe kyagamba. Abaana bali ku ssomero oba bali waka? Abaana bali ku ssomero. Tebaabitegeddeyo meeting biki? Tebannabitegeera mukulu Kadima. Bambi. Kadima mpulira ennaku mwanange. Kadima mpulira nfa. Tofa. Kadima mpulira nfa mwana gwe. Tofa maama, tofa mukwano. Nkubire ku gusajja. Tomuyita gusajja, muyite musajja. Mpulira nga guntame. Ntakutama. Kale kankube tulabe mukwano.
Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusiza Haji. Yes sebo. Njogera na Haji Nasa. Yenze mwennyini. Nansa n'agamba ki? Tewabadde wabi. Kakati Haji. Yes sebo. Nze bampita Kadima nkubidde ku beat wano ku radio ne Kaboggoza. Yes sebo. Haji nafunyemu okwemulugunya okuva ewa mukyala wo. Aliwa yenno oyo. Omukyala bamuyita Zaituni. Yes sebo. Zaituni nga yemulugunya. Yatugambye nti wakoze ogenda kuwasa omukazi owokubiri kituufu. Ngenda kuwasa omukazi owokubiri. N'atugamba nti meeting zatandise jjo azirunkinze. Naye kituufu. Wakikoledde waka wammwe. Waffe mu nnyumba yange maka gange. Makaago. Yes sebo. N'atugamba nti naye wayolesezza kwegamba ejjoogo kuba yatugambye nti ye mukyala omukulu ne twagala twogereko ko nawe Haji nga tubuuza lwaki meeting tewazitutteko obe wantu walala wonna ate n'oziteekawo ate nga waliwo n'omukazi ono kwegamba kyamuyisizza bubi nnyo nga bw'okiwulira. Nga tonnambuuza. Gwe bikukwatirako wa. Haji omukyala yantuukiridde n'aŋŋamba njogereko ko naawe nenjagala njogereko ko naawe tulabe oba tulina engeri tusobola okukyusa ekifo kuba tewali agaana kuwasa. Mukulu. Esebo. Bino tebikukwatako waki tofa kubikukwatako? Binkwatako nti omukyala atuukiridde nze. Kuki? Nayagala njogeremu ko naawe. Bw'okola ngaani? Kati nze njagala kukola nga middleman wakati wo naye. Ate gwe nali mufuna nakuyita. Tewampita. Kati bindekere gali maka gange okiwulira. Bwe mba nsazeewo okukola meeting sigenda walala nga ndina amaka. Agange ekyokulala sisobola genda mu garden nze banjuire n'omwe ngenze ndi musajja musiraamu. Nkitegedde bangambye oli Haji. Ndi Haji. N'oyo mwennyini bwe nali sinaba mufuna era meeting zaatuulanga ago mu maka ago gennyini. Ekitegeeza amaka ago galuddewo Haji. Amaka gange galuddewo. Lwaki nzirira okubeera nti ate ngenda walala gye mba ntuuza meeting nga ndina amaka ekifo kyange ekirungi. Haji tolaba nti nkirabamukko obujoozi kuba ono omukyala kati omukyala ono si mwannyoko Haji. Empulira gyawulira tufe ku mpulira ye. Mukulu. Esebo. Oli wa ddiini ki? Ndi musiraamu sebo. Eddiini litugamba kukola ki? Ku kyaki etugamba bingi. Etugamba bingi. Nze ennyumba eyange nene. Bwe kinaaba kiremye obanga alaba nga ekyokutuuzaawo meeting kimukaluubiriza nyinza n'ofuna ekisenge n'emuleeta mu mukyala wange oyo. Ate oba okoze bubi ebyo byali byadda tebikyali byakati. Ne bajjajja baffe baabikolanga. Era nti baabikola naye kati ebiseera biri byadda. Mukulu. Haji. Nkuwulira. Haji Nasa mbadde nsaba meeting tuzijjulule ziveewo awo. Kale tekisoboka. Nsaba busabi. Bikukwatirako wase. Ku lw'embeera ennungi n'obuntu bulamu. Obutya nze sisobola kuspendinga ssente walala nga ndina wakoye wange okitegeera. Kati awo sirina kyakuzzaako kujjako kugamba nti akutumye mugambe nti bigaanye. Haji okalubyemu. Nkalubyemu. Mukulu. Sirina birala bye nsobola kwongerako. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyumirwa omuziki n'ebisesa. Kigenze kitya ni Kadima na Mayanja ni Anko Kaboggoza. Ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Musajja mujozi oyo ezo embeera Zaituni mbiyiwa omusenyu mu maaso mbiraba bizze bigakanudde bikola meeting n'enkiyiwa omusenyu mu maaso n'emyansa. Nalongo violence yaki? Violence. Wacho omurro kumagwaje tukkiriziganya na musenyu mu maaso. Wala letuwereza Kadima ne bannaye ekisajja kijozi n'obujozi naye mukyala munaye nze kyembadde ngamba muleke tolina kyakkola bw'abanga afaayo mu byonna ebyewaka. Musulu mutunuulire butunuulizi kuba musiraamu akugambye musiraamu n'ekijozi ekisajja kijozi sigadde nze mama kuli. Nze ndi team meeting ebeewo. Kadima Haji kyakoze kiraga busajja. Ekyo kiraga busajja si kugamba nti bujozi nze bwakola manzani busiika. Bwako nadde ko naye je busiika. Agenda Haji kyakoze ekyo. Baba letuwereza abagigeze gitenze mama Zayimaya nizo ndabya wawe ejjogo. Obanangi ndabideda ejjogo eddala essajjaawo. Omuntu alina kutulaga ebyo boogera tebiteeseganya ng'abantu abakulu alyoka ateekawo meeting. Baba letuwereza n'ebikwano. Oli abagambye amaka gage. Yagezi. Tekwaliko sente yono. Kakati omurro mukuma gwaki. Webale nnyo amma webalire ddala wangi. Mr. Kadima webale kutuweeza nze John Kojja mu Nnyendo. Mr. Kadima nkunoonye namba yange yeeyo n'ebintu bye naye nga Mr. Kadima omusajja teyakozeemu kale si kirungi naye ng'ate nze ndaba bwe kibanga omukazi tagenda mmuteeka awo bafumbe babiri
muleka teekawo meeting ze ziggwe kubula ensonga z'okuba engeri gyali omusiraamu ez'okwatakwatagana na byamwenge kituufu wakinyonyola omutegeera omukazi agume bugumi. Nze nange ntandise okubeera team meeting. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukwano mwebale kutuweereza. Amanya nze Haji Kasuli Rashid Ngambira Kabuwa. Musiramu nange oyo ekyamazima mukyala we bw'abanga badde akyamwagala aba amukutudde omutima. Meeting ne wakubadde nti amaka gago naye ng'ogenda kugatta ku mukyala mulala okumugatta ku mukyala mulala meeting tezandituuliddaawo birimu obulabe bungi. Omukazi ayinza n'obbawa obutwa olw'obusungu. Lwaki mwekwano gyo yo tesobola kutuulizaayo meeting? Muganda wange alimba agenda atuulizako wakiri mu mikwano gye. Hajati muno nze sigadde ndi Haji Kasule. Salamu alaikum. Haji Kadima mukwano we balatuweereza amanya Jati Namponyi wane Kabuwa. Haji oyo tannatuuka kuwasa mukazi wa kubiri. Aleme tulimbalimba amababa alina mangi. Kubanga tuyinza kuddira bujozi n'obujjeeri. Kati watya ye nga bamugaseeko. Nze ngamba bwe kimuluma n'omulala bwe kimuluma n'omukazi bwe kimuluma. Haji ayawula ekitakambaga kupeera n'entula tannatuuka kuwasa lwakwereega. Sigadde nga Jati Namponyi Kabuwa. Ng'obusaba bukamula kwete. Jati Namponyi ne Haji. Mama jekete. Mama wange sifunye kuteesaako okyogerako kimanyi. Kale omuntu omukisa mama Moze Tula. Kadima we baleweereza neze ebyombi wakisanda ne bipama. Mbifumbira ne mbi wakisanda ne bipama buli avaawo agenda asibira mu toyi nyabula. Mama tubeere bulungi.